You know, sometimes in life, situations are going to occur where you may look to the left or the right and you can't find any answers and you can't find anybody to help you. But I'm reminded of the word that says, they that wait upon the Lord. Well, wow, I don't mind waiting. Johnny Tabainam edakika ebula 22 zokka okuyingira ku ssaawa 8. Mukama tukoze bulungi nnyo. Alive chat mbalaba mwebale nnyo okubeerayo. You can go on and on mugira mutypinga emboozi waziyabwe for us as we continue giving our testimony. Ntumideko nnyo Rose ali UK, Patricia ali Saudi Arabia, wala live chat Shabita, and all of you, Stephen, all of you stay blessed. Mwebale nnyo. Namwe nabawuliza yonna gyosinza okuwuliza tukwagala nnyo. Mukama akutuwera omukisa ogw'amaanyi. Tukyafuna obujulizi obusembayo then tufune amasimu go gwe ali side eyo otubuulire kyoyagala okubuuza omuwanguzi wa leero. Ebibuuzo ebimu byazedda naye nja kubanga mbimubuuza mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Akayimba I don't mind waiting nkakubidde buli muntu yenna ng'okalubirizibwa ogumiikiriza. Okalubizibwa ogumiikiriza abantu, okalubizibwa ogumiikiriza ebintu ebimu. Just get a little bit of patience in you. Leka enyikire mu ggwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omuwanguzi waffe tukyeyongera awo naye kasooke mmalawo kujjukizaako tulina bannaffe wano babayita ba Milex Designs and Training Institute. Bano luza nawe tukibe kitwe kyetaaga. Bano banaffe essomero liyigiriza okutunga n'okukola fashion ez'engoye ez'enjawulo eri abato n'abakulu, abaami n'abakyala okuva ku senior eyokusatu ba senior 3 n'okweyongerayo. Nawe omukyala asigale waka jangu oyigirizibwe. Milex Designs and Training Institute bagamba tusomesa uniform, culture wear, gomesi, mishanana, kiyindi n'ebirala, bridal wear nga changing dresses, flower girl dresses, gowns n'ebirala bingi nnyo. Internship students namwanizibwa ate nga baaniza okuva day ne bonding. Obayagala okutuukawo bali awo opposite ne kanisa ya Pastor Bugembe enansana. Bakuba ku ssimu eno nooti 754 55 23 23 oba nooti 789 88 nooti 8 8. Eyo nno munange ye Milex Fashion Designs and Training Institute. Okay, njagala kujjukiza nate ku bano bannaffe aba Smile Skin Solutions. Bano nno bakugu mu kujjanjaba ensusu, bajjanjaba ensusu ez'ebika byonna ate nga kwegamba basobola okuzza ku nakyo kalayo. Balina ebizigo ebikuzza obuto era nebikulabisa bulungi. So nekyo ogenda wali ku Parkerview building ku level 5 na okuyingira awo ku gate ekutwala ku Uhuru restaurant. Oba bakubire ku simu ku nooti 787 25 nooti 4 9 oba nooti 757 77 49 48. Obuuze mukyala Shakira mulokole beba Smile Skin Solutions. Bagenda kubanga bakola bulungi. Waliwo nagamba eti thanks chairman
Me, I'm so poor at waiting, but may the Holy Spirit help me to grow it. Mamise agi wava. Okay. Mukama mulungi. Okay, njala tubanga tuyongerayo. Watu wako mewalinga otuuse mukyalo. Eso. Aha. Otuuse mukyalo abana bo basanga mukyalo nakaseke. Nsaba sanga mukyalo. Bwe natuuka nga bwe nagambye nti baasanyuka ne bagulumiza Katonda ate naye nga ngulumiza Katonda olw'okumpanguza ekkomera ate era nga mugulumiza olw'okundokolera mu kkomera nti navaayo nga nkyusiddwa nga nfuuse omuntu omujja. Bwe natuuka mu kyalo abaana saabasanga nasanga bali wa ssezaala wange Nakasongola era nagendayo nenkyala nembasangayo nga Mukama abakuumye era nga abalabiridde nga bali bulungi. Ssezaala wange namusangayo ne nazaala wange mpozi omukazi yali taliyo kuba ebbanga lye namala mu kkomera yagumiikiriza n'atuuka walemererwa n'afuna obufumbo. Era nasanga ali mu bufumbo bwe naye bwe natuuka waliwo ebimu bye twali tulina okwogerako ebikwata ku baana. Ssezaala wange ne bakodomi bange ne bakola omulimu ogw'okumutuusaako obubaka. Najja ne tubaako bye tuwogera ebikwata ku baana era najja ne tubyogerako. Nemwebaza ne ssezaala wange na bonna abafamire eyo nembebaza olw'omulimu omunene gwe bakola okulabirira abaana ebbanga eryo lyonna lye nali nga ndi mu kkomera. Era nembasabira omukisa Mukama ayongere okubagabirira n'omukazi nemusabira omukisa abeere bulungi kyali. Nemala nenkomawo Nakaseke kati awo nemala nenkomawo ate nemutundwe kujja kwegayirira Mukama n'okumusaba okundaga ebirina okuddako obulamu buno ate obupya bwendimu kati. Obupya bulimu. Kati katunanyoka njagala tubulireko ku bujja wano emutundwe. Ogamba watuuka emutundwe nga lumu Desemba. Wayingirako mu services abapya? Nagendayo mu services abapya. Ese olina kyewazuulayo kyewezuulamu awo njagala otubulira awo. Kyenezuulamu nti bwe tumanya ebifa ku bulamu bwaffe obwemabega oba ebitutawaanya mu bulamu nti bwe tubimanya tumanya engeri gye tuyinza okulwanamu entalo. Kubanga bwe natuukayo mbapya nasanga basomesa nemmanya nti nga sinaba kukwatibwa waliwo ebyali bitawaanya obulamu bwange nga bwe nakugambye. Kati nemmanya nti nina okulwana mu Yesu Kristo. Ebyo bye twagala okulaba ebyali bitawaanya obulamu ebyakuleetera okusibwa awo. Biki ebyakuleetera okusibwa? Omwanga wazuula wagenda nti wazege wazuula kati kiki wazuula exactly? Kyenazuula nti omwoyo gw'okwaka gwali gutawaanya nnyo obulamu bwange. Nemmanya nti bwe tulokoka tulwana n'omwoyo ogwo okulaba nti ate tegukomawo mu bulamu bwaffe. Omwenge gwali nagwo gutawaanya nnyo obulamu bwange n'ebyokunywa ebirala ng'enjaga ne sigala byali bitawaanya nnyo obulamu bwange byabusiba. Naye nayiga nti tusumululwa bwe tumanya amazima ne gatufuula ab'eddembe ate ne tumanya n'ebyo byennyini ebibadde bitawaanya obulamu bwaffe tusumulula baatusabira era kati mpulira nga ndi wa ddembe. Wow. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama mulungi. Kati abaana bano bali luddawa?
abaana bakyali ewa sezaala wange. Kati bali myaka ngemeka? Asembayo obuto ali myaka 12. Naye baali bakyakujjukira baali bakumanyi? Baali tebakyanzijjukira naddala akaakato bagenda okunkwata nga kali mwaka gumu. Nga tekakumanyiddeeko ddala? Nga tekamanyiddeeko ddala naye wabeeya bakuba kwajulya tolere taata? Ye ate era nabo okusinziira ku bbanga eryo baalinga bawulira nga banjogerako. Baalinga bawulira nga banjogerako, taata wamwe baamusiba, taata wamwe. Kati bwe bandaba nabo baasanyuka. Essebo. Okay. Abatuuliza obudde buno ngenda njagala kutandika kuwaniriza at this time kubanga omuwanguzi waffe atunyonyodde okutuusa watutuusizaawo. So nolwekyo abali ku live chat, if you have any question you can be posting it there. Naawe ogwekisimu nja kukuta mu dakiika ziddako awo obere nga otuwa ekibuuzo kyeyagala okubuuza, naye nga njala okukujjukiza ku St. Lawrence Junior School e Kabowa lyadde na boarding, alina abasomesa balungi ddala ate nga batendeke, era balina motoka zitambuza abaana balya bulungi ddala, va ku bino edda kawunga na bijanjaalo, ate nga oluusi mubamu ebijanjaalo bibiri, you know. Okay, naye nga bano bo abaana balisa bulungi, ekifo kisirifu ate nga kigazi bulungi. Basangibwa Kabowa ku Church Zone, Gabunga Road. Bayita abazadde balete abaana okuwandiisa. Mu kuwandiisa kuno okugenda mu maaso okumanya ebisingawo ogenda kuba kisimu zino wammanga nooti 772 42 nooti 5 nooti 6 oba nooti 714 20 5 then 6 yesembayo. Kulira mbuto nooti 7 nooti 42 nooti 5 nooti 6 ye St. Lawrence Junior School basangibwa Kabowa. Ologenda kubeeyuna obakwase abaana olyoke olabe ngeri gye kinaaberamu. Okay, nja kutandika kubuuza nga kutandikira ku bibuuzo bino. Okay, kati abaana olina bameka okutwaliza awamu era n'emyaka gy'omaze mu kukomera omugatte gwajo ojjemu ogitubuulira? Abaana nina abaana bana. Abaana bana? Essebo. Mukyala ono yekka oba? Mwoli omukyala 2 gwe nasooka okuwasa, noono gwe nali nina abaana 2. Okay. Kati obadde obuuza n'ekyomukomera. Wamala ebbanga omugatte? Omugatte namala emyaka 10 n'emyezi 8. N'emyezi 8 ng'ogyeko giri ena? Ng'ogigasse wamu. Ng'ogigasse wamu emyaka 10 n'emyezi 4? N'emyezi 8. N'emyezi 8. Okay. Onabadabuza oli mufumbo kati okola kiki ekigenda mu maaso? Siri mufumbo kubanga ebbanga eryo lyonna lyemaze mukomera nga bwe nga nti navaayo nensanga omukyala nga bamutwala. Kati siri mufumbo. Ekirala sinaba kutandika kukola kuba sinafuna mulimu gwenkola. Okay. Ekibuuzo ekiri interesting wano kyenjagadde. Kati oddayo kukola olambula ku banno mukomera? Obuuza ekibuuzo kirungi. Kati ekibuuzo ekyo kikulu. Kati bw'obanga ofulumya ekkomera, amateeka galagira wasooke wayitewo emyezi 6 olyoka oddeyo. Okuddayo. Ekirala kale mu kkomera eryo lyennyini lyoba omaliddemu baba baagala emyezi 6. Kale mu makomera amalala oyinza okuba nga oluusi tebakimanyi, naye amateeka galagira nti olina okumala emyezi emeka? 6 nga tozzeeyo. Ekirala kati olina okusooka okufuna endagamuntu nga tonnaddayo. Ate bali tunagifuna mu community wawandiisa bantu kufuna ndagamuntu? Nedda.
Okay. naye mu bbanga lino lyemaze nga nvuddeyo nafunyeeko omukisa nti twakyaddeko ne Musumba Daudi ne Musumba Amos twakyalirako ekkomera ly'Erwabenge mu Kalungu district twagendayo nga tututte ebintu bya Christmas. Mu Christmas season nga 23 twagendayo eyo e Kalungu mu Lwabenge ne tukyalirako ekkomera lyayo era nembawa ku bujulizi nembabuulira ne ku njiri kale nafuna omukisa ogwo. Baawulira bulungi era baddamu essuubi nti Katonda waali era ajja basumulula naye nga bw'obuuzizza bwe naaba maze okufuna endagamuntu nja kubeera nga mbakyalira ate era mmanyi nti obuweereza wano we buli obukyalira amakomera mba ngenda n'abagenda mu buweereza obwo ate era bwe mba nfunye endagamuntu naye nsobola okukyala nga nina ne gwe nkyalidde ng'omuntu ne nga nzize kukyalira gundi ne mutwalira ne kyemba mutwalidde. Ese okay. Oyabadde abuuza kati obuweereza abo kati oweereza? Sinaba kutandika kuweereza. Ese okay. Mukama mulungi kati abatuwuliriza muwulire naye ekikujjako ekibuuzo ekiri kutiko kyesaaga kulekayo nga sina joininga bali Buganda bafe b'essimu waliwo abuuza nti kati olina emyaka emeka? Kati nina emyaka 39. 39 bankwata nina emyaka 28. Bakwata olina 28 kati ne guno 11 gye mmaze nga ndi mbusibe gya 39. Ese okay. Onabadde abuuza ekkomera kiri kityayo okubeera mulokole nga oli mu kkomera babuwa budde bw'okusaba muba n'obudde bw'okusaba? Ekibuuzo ky'obuuza kirungi ssebo neeyanziza nti mu kkomera tebagaana kusaba era obuweereza bw'omu kkomera butambula bulungi twalinga tusaba era ekkanisa zisaba. Waliwo awamu nga bayinza obutafuna saavisi nga ya lankyawa naye nga basaba ku makya nga twakazuukuka. Kati nze gye nali ekitalya ne lankyawa ebeerawo n'akawungeezi nga tuzzeemu mu bisulo byaffe naye wabeerayo saavisi buli doomu wabeeramu ekkanisa era wabeeramu okusaba era wabeeramu n'okubuulira enjiri. N'ennaku zino endala abagenyi bonna ababa bazze tuteekateeka ne tutegeka ne bajja ne tutendereza Katonda waffe ne batubuulira enjiri. Ne baate bazze abasibe bo bokka na bokka abasumba bakola omulimu gw'okubeera nga babuulira enjiri. Waliwo ekintu kyenjagala okumanya kubikwatagana ku kkomera. Tebakuba kugamba kibooko buli ku makya nga kyempulira nti abasibe ebyo bakulimba tebiriiyo oba byaliyo dda naye kati tebiriiyo. Kujjako bw'obanga olina omusango gw'okoze basobola okukubonerezaamu ng'omuntu bw'abonereza omwana naye nga ebyokuba nti bakeera kukuba ng'ekibonerezo tebiriiyo. Babasoose nakulima okulima balima era ekyo kyo buli ali mu kkomera akimanyi nti alina okulima kyateeka tulinawo kyateeka naye ate waliwo we batalima. Waliwo amakomera kati ngaagali eno mu bibuga tebaba tebalima mpozi emirimu egy'enjawulo ng'okutunga okubajja ebyo. Okay, ngendako bannaffe nkwate ku bannaffe ab'amasimu nga nkomyewo naye kati njagala nsooke nkutwaleko mu kuwummula nzigi obulango bwa bakama baffe then bwe tumala tukomewo nkuwa omukisa obuuze ebibuuzo bye wandyagadde okubuuza omuwanguzi waffe wa leero.